naye nina kintu kinjagala okusomesa kibukale kati sijja kukisomesa mu ngeri enkalaamufu. Mukama nyambe mbeere ku eyo peesi ey'omusomesa neme genda mu mafuta gali amalala. Kati olwaliro jo nyina ekyandikibwa kye twasomyeko eggulo ku Sande naye nabadde nzira mu Reverandi Wabinnyo Sebinya ayimbisibwe ate agamafuta mbadde nga gobye wano. Ekyandikibwa kya Acts chapter 23 from verse 1 twakomye ku 5 awo 6 awo naye njagala osome chapter eno yonna ogituuse ku 35 era gye ngenda okusomesaako leero. Olutalo olwali wano lufaanaganira ddala n'olwaffe oluli e Uganda. Olutalo luno lwali lwakubu baali bawakanya kuzuukira, okufa n'okuzuukira weewaali firimu awo. Pawulo ng'asomesa okuzuukira ng'Abafalisaayo ne bakabona bawakanya okuzuukira. Nakyogeddeko ebiseera ebyo we nabadde njogerera ku Vatican ne binfuukira pulobulemu ne mbivaako. Ebyo tuli byogerako mu Uganda empya nga tuli mu kanisa, weewawo nja byogera naye wano leka mbijjewo. Nga bakabona bawakanya okuzuukira nga Pawulo abuulira okuzuukira. Kati olwaleero bato eri ku kuzuukira kwa Uganda n'okufa n'obutazuukira. Waliwo ekiwayi ky'abakabona, waliwo ekiwayi ky'abakabaka, waliwo ekiwayi ky'abannabyabufuzi ekiwakanya Uganda okuzuukira. Waliwo ekiwayi kya Pawulo Edi Mutwe ekigamba Uganda erina okuzuukira era Uganda eri mu kuzuukira. Era olwaleero ngenda kwogera ku lutalo oluli ku Uganda okuzuukira. Ye vidiyo ya leero. Mukama ampe ekisa sigenda mu mafuta amalala. Nyina eddakiika ntono kuba n'essaawa zaasaliseeko kati byenjagala okwogera ngenda binyiga wano mu mutima omulungi. Now, okusooka byonna nafunyeko information Edi Mutwe yatwaliddwako mu ddwaliro erimu mu bitundu by'e Luzira. So tugezaako kunoonya era gwe wenne yalabye ku Edi Mutwe mu ddwaliro e Luzira oyinza okutubuulirako wano, oyinza okujja ku 33 ku +974 33939639. Yes, waliwo yaddusiddwako mu ddwaliro erimu mu bitundu by'e Luzira okujjanjabibwa. Naye information teyaweddeyo bulungi. So bw'obanga okola mu ddwaliro eryo obanga wakitegeddeko obanga wabaddeyo obanga wamulabyeko, so please you can inbox me, you can inbox one of us otubulire information eyo. Naye Edi Mutwe yatwaliddwako mu ddwaliro okujjanjabibwa mu bitundu by'e Luzira. Ebisigadde tujja bino tubinoonyereza naye nammwe bwe mubaayo nga olina kyokimanyiiko tuyambeko ku nsonga eyo. Now, ekirala, olunaku olw'olwaleero okuva ennaku nga 2 mbadde tulina ekintu kye tukolako nga kivudde mu birowoozo byammwe byonna bye mubadde mutuwa wano ku programu ya Friday ne bye tubadde twogera, solutions zonna ze tubadde tuleeta n'ebirala byonna bingi nnyo kuba programu eno ezimbibwa ebiwayi binene nnyo mu abali eyo naffe abali eno n'abali mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Is it formally nga tukozesa log eya Bible and Politics tukutte buli kimu kyonna ky'owulira kye twali twogeddeko wano ne tukikola bulungi nnyo mu miko egiwera ne tukitwala ne tukiteeka wali buli solution gye twali twogeddeko wano n'ebirala bye tutayogerangako wano naye nga tubiina mu bisenge by'amakolero ga Waaka, nga tukozesa stamp ya Bible and Politics, tukozesezza logo ya Bible and Politics ne ebirowoozo byammwe mwenna nga bannayuganda kubanga wano tuli ku munnayuganda owa wansi ennyo lyasooka
ebirowoozo byaffe binakuba bulijjo mubadde mulina buli omubadde mukuba amasimu ku Friday nga mubuuza naye byebyo ebintu bituuka wali oba oliyo naawe wiro osinika businisi binnyo kakati basebo bulijjo sisinika binnyo nakutte bulungi byonna 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 mu miko egiwerera ddala well organized in good English is a good everything are good well organized ne tukwata akatabo ka miko gijo solutions zona ne byonna bye tubadde tuyogerako ne tubiteeka wali mulimu n'ebirala bingi bwe biri babigize tulibabuulira bwe byali bulijjo mukimbuza ku program Friday wiri oleo sinika businisi binnyo nedda katebe okusinika ebinnyo byaweddewo formally tubitaddewo wali muwulidde bulungi mugeza ne muddamu ne munvuma bwe buli solution gye wali owuliddeko gye twali tuleese wano now eyo nvuddeyo kakati wakati njagala osharinga evidiyo eno era gamba omuntu yenna newankubadde tasobodde ebbeerawo live agirabe evidiyo eno tulina ekizibu mu ggwanga Uganda vidiyo etandise tulina ekizibu mu ggwanga Uganda bajjajjaffe before independence before omuzungu okujja baali bakola eggwanga nga tebasoma baali bateekateeka ebintu byonna mu Uganda oba mu Buganda oba mu Ankole oluvannyuma be baagatta ne bajjamu eggwanga Uganda kalicha zaffe tezaawukana newankubadde twali tulina obwakabaka bwanjawulo oba kalicha ng'eringa ey'enjawulo naye ng'ebimu bikwatagana bajjajjaffe baali baazimba structures mu institutions obufumbo okusinza ebyobufuzi byonna nga biri well structured bane muwulire bulungi waliwo abantu abankoledde video ne munvuma nga munstitchinze naye mwe basajja mwe lwesi likola video temukole video musooke muwerenze sikuba batono njagala bangi kati wamma nze alya kubusi nenjira musooke mujje tusome ezo entalo nja zirwana oluvannyuma nja kuzirwana oluvannyuma kansirike bajjajjaffe bakola institutions nga ziri well structured well organized well respected era ng'obwakabaka bwabwe babutambuza bulungi nga bateekateeka bulungi ettaka ebintu byonna ebitubonyaabonya mu modern society mu modern day bajjajjaffe baali babinogera eddagala before omuzungu okujja omuzungu bwajja jjukira omusajja yawandiika jjukira omuzungu yawandiika simanyi Churchill simanyaani oyo eyawandiika n'agamba ye yaleeta okuwaanyisa abazungu abangereza okuwaayo Congo batwale Uganda olw'obwakabaka bwe basanga obwali bugobereganaawo Bunyoro Toro Buganda Ankole bani awaawo ne bagamba tusanze abantu bukyanga tutambula tetusanga nga abantu bafaanana Buganda bali well structured wero that everything was good ne batunuulira ebintu bajjajjaffe bye baali bakola bo ne babipolishingako ne babishifutinga ne babitwala ewaabwe kigambibwa nti era mwe bajja n'ennyonyi ezirwana nga bajja mu thiyole ya Kibuuka Omumbaale eyalwaniranga mu bbanga ne bajja mu thiyole y'ennyonyi ekyo si kikakasa wabula kigambibwa kati wulira ne batandika okukwata ezaali strongholds zaffe ne batandika okuziyingizaamu
ne bazitabangula mpola nga baleeta suru okusoma suru biki bagezako bikubako enfuufu bamu ne baleeta simanyi bibyo bigenze bikula bize ne bijja nga bikyankalana simanyi ettaka kati abantu bakyetemera ettaka mu mulembe guno nga bajjajjaffe baali babinogera eddagala bano bonna babyonoona abazungu ne bajja ne batufuga ne batulekera obusiru bwabwe ne bamala otulekera obusiru bwabwe ne bagenda laba Katonda bwatuvaamu oba laba oba bwe tuba tutya ne tugwa mu mikono gya Museveni n'addira abazungu bye balekawo naye n'ateekamu ebibye naye n'ayongeramu ebibye bw'ayongeramu ebibye bitumazeemu emyaka 40 ne batuseetinga nga bwebwo obusiru bwe tutambuliramu obw'abazungu bwe balekawo bongeddeko obwa Museveni akabano engeri gy'ayagala Rwanda okututwala simanyi batutwale batumalewo n'aseetinga obusiru obwo ne butuyingiramu ne bwe twagala obwejjamu butulumba gye tuli nti opposition yonna ebadde etambulira mu bipolitics bya Museveni okutuusa NUP lweze mu mulembe gwaffe neekola ekyayo era nayo tugenza okumaliriza nga Museveni agiyingiddemu agireeseemu bipolitics bye mbadde ntematema ekintu ekyo ngende ku kyenjagala okwogerako leero bannaffe abakulembeze ba NUP His Excellency Kyagulanyi alina omutima gwe yatandikiramu ekintu kino alina bw'omulaba yali alina ekifaananyi oba alina ekifaananyi kye yali ayagala okuleeta ekintu ekipya era ekintu kye ne kikwatayo bulungi era olaba ekintu kyate ekibadde kyakajja ne kitandika okulya bali era ngenda balagawo neggulire nga besemba bule bayomba nga bagamba bafuutu soja ba Museveni bayina bye nti ne NRM batandiseyo bafuutu soja kati kitegeeza ideology ya president waffe Kyagulanyi Ssentamu ebadde etandise okulya kati Museveni n'alwana nnyo olw'okuba alina ssente alina biki n'aleeta ebibye gundi n'abireeta eno kati ne NUP netandika okuliibwa ekigenge kiri wanu erimu ekigenge kiri eky'omuzungu kye yasomesa ebyo bye mugamba simanyi politics abeera bw'ati simanyi principles of bw'ati simanyi mu biyita biki ebirala waliwo tamuzi ze mukozesa bagiyita dynamics ne tutambulira mu bintu bya Museveni kati njagala kusaba abakulembeze baffe aba NUP abatukulembera mu nkyukakyuka kati wano video etandise eri mbadde ndi mu preamble mbadde ndi mu introduction Uganda erina ekintu kyetafunangako Uganda terina kintu kye bayita father of the nation Uganda terina bafounder ba nation Uganda abali legit buli abadde ayagala okituukako ng'ekigenge kimulya father of the nation tekitegeeza kubeera mukulu mu myaka tekitegeeza kulwa nnyo mu byabufuzi kitegeeza emirimu gy'okoledde eggwanga eryo okuyimirirawo nga mazima liyimiridde ku effort oba ku ekyo gwe kye wakola eggwanga ne liyimirira okwo ebyasa n'ebyasa tusaba NUP Politburo NUP Top Cream NUP Secretariat NUP High Command NUP Elders NUP kyonna kyoyagala okukiyita mutuule mu Kasaka mwe branding muri branding mwe mwennyini mwe rebranding ate mu rebranding politics wa Uganda mu rebranding entegeera y'abantu ebintu bya Uganda bijja kutereera mwe rebranding okubeera ba father of the nation mujjukiranga bw'oyogera ku independence n'obanga olina amanya g'otasobola kulekayo tosobola kwogera ku independence n'otayogera ku ssa
Edward Mutesa. Tosobola kwogera ku independence n'otayogera ku Ben Kiwanuka newankubadde talina malaalo. Tosobola kwogera ku independence n'otayogera ku Ignatius Musaazi Kangave. Tosobola kwogera ku independence n'otayogera ku Obote. Agamanyi oba oyagala oba toyagala oteekwa okugoogerako mu independence. NUP mmwe kasuwa mmwe kakisa akasigaddeyo aka okubbulula Uganda. Mutuule muribrandinge buli kimu mu ggwanga Uganda naye nga kigenda kuyimirira ku kintu eki sacrifice. Musacrificinge bye musinga okwagala olw'eggwanga ensi eribajjukira. Lwaki? Bipolitics bya Museveni byabakwata. Kyova olaba ekintu kino kimenya pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ne bafuutu soja wansi. Kyekinyambaze engoye zino mbyogere bulungi newankubadde ndiwo NRM. Enkya nja kwambala ebye-NRM njogere ebye-NRM. Njagalayo ovulo ya NRM banayi n'enkofiira y'NRM. Mbyagala. Asobola obintuusaako wamma nkubira ku simu. Njagala enkofiira y'NRM ne ovulo y'NRM n'ekyambalo ky'NRM mbyagala weewaawo. Wulira. NUP ekirabo kye musobola okuwa Uganda muve mu politics wa Museveni. Muve mu politics wa Museveni. Mu sacrifice nge kye musinga okwagala. Mu politics wa Museveni tolekera. Mu politics wa Museveni tolekera. Kola kyonna ekisoboka n'oli akole kyonna ekisoboka awangula kitwale kyonna. Ebyo bi politics mubirese mu NUP. Politics wa Museveni olina okubamba ife abanyankole tukyeta endampango. Ng'olina olubuto lunene buli kimu okiyingiza omute nga tekijjula. Endampango olina olubuto lugazi buli kimu kikyo gwakirya buli kisanja gwajja buli kisanja gwajja ate nga temunzigyako buli mwaka era ngenda mu kalulu buli mwaka ngenda mu kalulu era ne mbawangula kitegeeza abantu bange bakyanjagala. Endampango. NUP musetinge president mugenda kulaba ekintu kye mugenda okutagulula ku Uganda. Muve mu bipolitics by'abazungu. Muve mu bipolitics bya Museveni. Sacrifice kyosinga okwagala ku lw'eggwanga Uganda. Kiddemu okiwulire. Mmwe mugenda okubeera ba father and ba mother of the nation. Sibatama mbula okuba njagadde ku ovulo ya NRM. Mmwe mbwabula totutama wamawulira ebintu ebimu bijja kutereera senga wabaawo okuwaayo kyemusinga okwagala naddala baleaders abali waggulu awo. Mubeere ba father of the nation muzaale eggwanga Uganda omulundi ogusooka mu byafaayo byaffe ffe abaliwo ab'omulembe guno. Nga muva mu politics wa Museveni nga muva mu politics w'abazungu. Politics w'abazungu bwe mutamuvaamu mmwe murespectinga nnyo parliament mwino okgendayo you have to attend ng'olese ekitebe kya NUP bakigadde kiriko amagye you have to attend the parliament business to go in the simanyi kakiiko in the kakiiko of the what. Ebyo bi politics bya kisiru. Waliwo omwana gwe njagala okwebaza ennyo omwana omuwala yayogedde ku Honorable Nyeko Derrick. Embwe yawandiise mbw asamoninga mutabani wa Museveni. Gwe Honorable Nyeko Derrick. Honorable Nyeko Derrick lwe bamukwata ku kalulu ke Kawempe. Bamukwata ne bamulaga ekifaananyi kye ng'ali mu gundi mu ovulo ya NUP ne mu ngato za NUP ezeza Jungle Boot ezeza desert. N'abagamba oyo si yenze nga bwe bamukuba abaana bonna baaliwo. Nyeko yabagamba oyo si yenze nga n'abaana ekifaananyi bakiraba ye Nyeko Derrick.
n'abagambo yo siyenzo yo mulala eyo edit nze sibyambalangako weewaawo mu mukama waffe Yesu. Derek ne yeegana nti tayambalanga ku kyambalo ekyo n'agamba oyo siyenze eyo edit. Abasajja ne bakuba nnyeko nga bamugamba ojja byogera n'abagamba oyo siyenze mbwoyo ye yasamoninze mutabani wa Museveni. Nga mwamulina olunaku lwe yali abaagalako budget mumukwate mumunyige mumumme budget mwagimuwa. Bipolitics ebyo bya Museveni, bipolitics ebyo bya bazungu. Aba YouTube munda bamumpulira kiki ekiriwo nga bankubira kiki. Now kiki YouTube munda ba bulungi. Now nga bwembalaze emirembe gino Museveni yatandika ekyo. Museveni yamenya byonna ebyasigalawo n'abiyingizaamu ebibye kyekimuwangudde kyekimutufugisiza emyaka 40. Kati naffe tuyina okumenya ebyabwe tukole ebyaffe nga tuva ku byabwe naffe tuleete dynamics ezaffe tuleme tambulira ku dynamics zaabwe. Ekyo kigenda kujja nga baliida muli kyakulabirako bwe muna sacrificinga kyemubadde musinga okwagala oba kyemusinga okwagala. Bannayuganda bajja kwongera okusacrificinga bye basacrificinze. Kansubire ensonga eyo mugitegedde bulungi. 2 njagala kwebaza president waffe eggulo yatutta obudde naffe ab'emitimbagano yatanyiza ensonga nnyingi nnyo era gundi eyo nkyagiddamu. Nina bingi byendi mu kwetegereza mu yo n'okuginnyonnyoka obulungi kuba ze sipapira kintu kukyogerako nga sinaba ku kisengejja kukigira bulungi. Naye njagala kwebaza president waffe ow'omulembe guno wonna we twagala okumusisinkana tumusisinkana. Era neewuunya nnyo Museveni ne gavumenti ye engeri gye balaga ennwana gye balwanamu ne president waffe eraga nti bali wala nnyo n'amazima. Okwata kamera n'ogiteeka mu kitebe kya Nuupu n'okwata kamera n'ogiteeka emagere ng'ekubye bweti mu kisenge ekubye ewaka ebusaabala zijjudde ne mu nnyanja ne musimbayo ne mu nnyanja waliyo kamera biki. Museveni senga ebintu ebyo byali bikuyamba senga omanyi bajjeno abakolagana n'Ekyagulanyi naye omanyi gy'abasanga nedda omanyi bajjenero ekyo nno banzikiriza okyogera kandabe obukyo banzikiriza ekyo banzikiriza ekyo bakinzikiriza kikino weekiri nedda omanyi abapoliisi bayogera nabo wa wabasanga. Kamera ezo zaali zikuwaddeko genero omu oba babiri nga bamusisinkana. Ezo kamera zaali zikuwaddeko DPC gundi nga bamusisinkana. Naye Museveni alina amagezi mu mutwe kyolwana nakyo kimanyi. Ezo kamera zaali zikulazeeko minisita mu gavumenti yo ng'asisinkana Kyagulanyi Ssentamu. Naye mmwe nze mbeewuunya. Kale Museveni nkwewuunya oli wala n'amazima. Jo nabadde njogera ku ndagaano empya n'endagaano enkadde. Mu byonna mwasazeeyo ekintu eki. Muwulira mu magulu, muwulira mu mugongo. Kyagulanyi Ssentamu gw'olwana naye tomumanyi. Bw'oba omulwanyisa bw'otyo ng'olowooza mbu bajja ku kitebe wano bajjeno bange wawoomye dda. Kale njagala okusaba baba NUP
musacrificinge kyemusinga okwagala mununule eggwanga Uganda muve mu bipolitics bya Museveni. Musacrificinga mutya? Musacrificinge bye mubaddemu naddala mu byobufuzi mu empowering generation ento mudde mabega mubeere ba father of the nation ensi ejja bajjukira ebbanga lyonna. Nziremu akabajjeno sigenda kaddamu akabajjeno sigenda kaddamu leka nkakomyawo bwe tunaatandika ekintu ekyaffe ekitali kuba Museveni kitandika na bulumi era nkimanyi mujja kumenyeka naye olw'okuba mmwe mugenda okubeera ba father of the nation amannya gammwe gabalibwe mu bantu abatereeza mu kuzuukira kw'eggwanga Uganda abaazuukiza eggwanga Uganda mubeeko kye muwaayo olw'eggwanga Uganda. Ebisigadde kaninde petition eno etuuke ku mmeeza nfune feedback ebisigadde nja bitandikiraawo nsimbyewo akati awo waliwo ebintu bingi kaninde feedback kaninde ekintu kino kituuke bulungi nnyo ekitabo kya mikojiijo kimale okutuukayo feedback nja gifuna bulungi nnyo nja babuulira ekiddako nja babuulira ebirala ebisingako awo ate ekyo muyina kukikola kati bwe muba ddala nga muli bankyukakyuka nga Museveni si ye yabasindika ate ku luno lwe tugenda okumanya Museveni gwe yatusindikamu n'oyo ali ku lw'eggwanga Uganda kuba mwe mwalowooza egenda kubeera business as usual mutujje mutugiregire ebyo bipolitics ebyo ebyagundi ebyo ebya DP baali nga boogera n'ogamba bannange olwaleero eggulu ligenda ggwira ensi ne mumaliriza nga mutufugisiza Museveni emyaka 4 ku luno tuteekwa okumanya ali ku lwaffe n'atali ku lwaffe weewaawo. Nabagambye bwe nti tusooke tutuule tuteese twogere mutunnyonnyole pulezidenti waffe Kyagulanyi mwaba mwetoolodde mukkiriza agenda wangula akalulu nti ye mmwe musooke mutwale ebifo by'omu gavumenti kati mu malobbi gabanaawo bino ebya MP mubirekere ba foot soldier anti mugenda wangula si kyekyo kubanga kati titanambuuze tuyagala abeere managing director wa URA kati okubeera managing director wa URA n'okubeera MP w'emukono osinga kuyagala ki gwe bwoba gwotwala ki URA vaayo ogende mu URA nga tuwangudde bw'ogaana ogenda mu URA eri mu kisuubizo kitegeeza oyagala bino toli ku lwaffe weewa waago ge mazima baani abagenda okubeera ba minisita mu gavumenti yaffe oba mwagala kumukozesa bukozesa mugendere ku masannyalaze ge gano ag'ebyobufuzi aga people power our power mwe mugende mu parliament ye mumulekeye eri kati mu mutima mulungi mutuule nakugambye nze nompa okugatulula kaadi za nuupu weewawo nzigatulula mumpe ey'omwezi ogu ngatulula abantu bonna abeesimbye ku kaadi mbayingiza ekisenge mulile bameka 14 muyingira awo mwesunsule mwekka mundeetera erinnya eri nga mwenna mukkiriza mundeetera erinnya limu Nalukoola okakasa tugenda wangula akalulu akajja president waffe agenda kawangula gwe attorney general wa gavumenti eyo vaayo magaladde waawo atenze yakajja his excellency Kyagulanyi yajja mu by election n'avaawo kola likodi eyo Nalukoola naye mwenno musaaga okubeera attorney general wa gavumenti eri mu buyinza n'okubeera MP wa Kawempe kiki ekisinga byonna mbitadde mu muko byonna mbitadde mu gundi eyo mwenna bannabyabufuzi Nalukoola gwe attorney general owa gavumenti ejja bw'oleme jjo nnyina ekintu kye nayogedde ne munkwata bubi bwe nagambye nti bwe kuba kutta tusobola ogundi okubettira Ssennyonyi tusobola ogundi okubettira ne mukwata ekyo wira agambye okutta Ssennyonyi mmwe wamawulira twagala bwe tuba tugenda kumenya ebintu biri ebya Museveni bipolitics bya Museveni tuteekwa okuzimba ekintu ekipya gw'omanye ekisobola okubeerawo nga Nalukoola mu kaadi agambye nange enzize emabega w'amagala takuba campaign
Magala batagenda kuba campaign. Kubanga ono ani? Ono muwala wa Kibuto. Gwe muyita Kigongo. Obwongo bonna bumalidde ku Nalukola genda lwana ne Nalukola. Kakati Magala. Foot soldier. Nze nkwata abennansana mbayingize wali mu namawulire omuyimbi Foot soldier abaddeyo simanyi wakayima tokomawo. Mbateeke mu ruumu mbagambe mwesunsule mundetere erinnya limuwa. Mwesunsule muleete erinnya limuwa. Bagaane nkulage ennyumba njikumeko omuliro. Tunonye ba candidate abalala. Musobola muti obuteesosola mmwe mwenna temwemanyi mwasenga munne. Ebyo bi politics bya Museveni yabitutega tusobole okugwa mu kategoke. Tusobola okusetinga politics owaffe ow'omulembe gwaffe nga tali ku bazungu, nga tali ku Museveni, nga ali ku ffe bannansi. Mwaba preachinga protest vote. Protest vote bweba yakubeerayo erina kutandika Museveni wuyo simanyi mbu atutte ebibokisi, simanyi mbu nakaluka NRM. Wagenda okulonderwa abe NRM batunule okuva ku makya okutuuka ekiro nga tewali muntu n'ogu azzeewo. Eyo protest vote. Naye abantu nga bakyakuulumuka okugenda okukebera enkalala za NRM. Naye nze mbuuza, NRM baki beenyigirize eyo ababeera bakaaba? Ng'ate bwetegese okulonda olaba nga beeteeseteese okulonda. Abalonda NRM eyo munda mu kabokisi kaabwe bavaawa be baani? Protest vote eriwo. Essaawa zino NRM bandibadde beemagaza bwemagaza nga tewali na banona bintu bya NRM obitwala e Kalungu. Oba nga RDC abitutte abituusewo nga tewali muntu n'ogu ku station. Kiri e Uganda yonna nti kibeere mu mawulire gonna era tugezezaako okutambula bonna ababadde wagenda okulonderwa abe NRM ziweze essaawa 8 nga tewannabaawo omuntu ajjawo era bwe twogedde n'abagenda okulondesa bagambye beewuunyiza nnyo kubanga abantu bonna bali ku byabwe buli muntu ali mu nnimiro wabula tugezezaako okubuuza abatuuze nga bagamba bo balinda kalulu ka NUP tebasobola kgenda mu kalulu ka NRM naye buli kitundu kyonna kyejaga bwejazi era bannange nze mbakyamaani NRM mu protest. Museveni tayagala kalulu kamwe kalyako mu box akasembayo yayagala ebyo ebibokisi ebyo by'ekisulu ebyo mbwera olwaleero Museveni agambye ayimiriza cabinet lukiiko olw'okumande era asabye ne palamenti eyimiriza olutuulo olw'olwokubiri basobole okugenda okulonda. Emirimu gy'eggwanga gye tusasula giyimiridde kuba NRM eronda. Era omuntu wa wansi n'akulumuka n'asimba layini. Kazibwe nkutadde eddayo ebunjako. Kazibwe nkuwadde ettaka lye eryebunjako. Kazibwe olwaleero nkutadde sikuzaako kigere. Genda osengula abantu b'ebunjako. Anti mulonda NRM. Anti Uganda mwenna mulonda NRM. Kazibwe nkutadde ettaka lyonzizeemu ndikuwadde eryebunjako. Omanyi Kazibwe abadde talinnya kigere bunjako. Kazibwe nkutadde ettaka lyo ndikuwadde. Genda ogoba abantu b'ebunjako. Siyagala wano obusiru. Oba ogoba Afande Katongole naye mugobe. Tandikira ku Afande Katongole wano e Bugoma. Ofulumye ekyapa kyawo omutwale. Genda ogoba abantu b'ebunjako bonna baveeyo. Kazibwe nkutadde oli waddembe okudda ebunjako. Genda bakuba amasasi bonna obamalewo. Genda okuba abantu amasasi obamalewo. Kazibwe olwaleero nkutadde mu butongole sikuzaako kigere. Ng'ani akkiriza buno obusirusiru? Patrick Mukasa omukulembeze w'eggwanga era nga ssentebe wa NRM Yoweri Museveni asazizaamu olukiiko lw'abaminisita oba cabinet olubadde luyina okutuula olunaku olw'enkya okusobozesa bannakibiina kya NRM naddala baminisita okweteekera okulonda obukulembeze bw'ebyalo. Museveni agamba nti era akkaanyiza ne sipiika wa paalamenti Anita Among okuyimiriza olutuula lwa paalamenti olw'okulwokubiri abaka ba NRM basobole
okwenyigira obulungi mu kulonda kuno. On Tuesday, May 6th, 2025, the NRM party will conduct elections for internal party structures and for LSU1 flag bearers across the 72,000 villages nationwide. During this event, we also hold barazas in every village. Voting will take place by lining up behind your preferred candidates or their portraits. By lining portraits. I urge all the Bazukuru and NRM leaders to actively participate in the barazas within their villages. All NRM members should arrive at their village centers by 10 a.m. on May 6, 2025 to engage in these activities, which will take place from 10 a.m. to 2 p.m. Saa 4 za asubuhi. waliwo bana NRM okuva erw'emiyaga bakedde kukumba ku kitebe kya NRM essembabule nga baagala okunnyonnyolwa engeri gye bagenda okwetaba mu kulonda kw'ebyalo ng'ate omuteesiteesi ow'ekibiina boogere Matovu yabuziddwawo n'obutabo omuli amannya g'abalonzi bawambye NRM lino lyonna kubaane okusangula amannya gaabwe ku nkalala z'ekibiina olw'obuwagizi bwabwe eri omubaka w'ekitundu kino Teodoro Ssekikubo kyokka amyuka RDC w'essembabule Faizo Seruwaji asuubizza okunoonyereza ku mayitire ga boogere. Bano be bamu ku bawagizi b'ekibiina ki NRM laba abantu betusanze bakonkomalidde ku ofiisi za abantu babira batya ku kyalo batunga ba NRM kitegedde nti bano babadde bazze kukebera amannya gaabwe mu nkalala za NRM wabula kibabuuseeko bwe basanze nga ofiisi mpawo omuntu agiddukanya nga n'enkalala zennyini zaatwaliddwa ng'ekiyumba ky'embwa. Abantu bano ababadde bakulembeddwamu omubaka wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo balabise nga basobeddwa ekane mu kibira era nga bamu balabiddwako nga okumanya ekyatuuse kubaddukanya ofiisi eno. Talina na kaleega. Laba ebibeere. Anti bamuwambye owesaza ly'Emiyaga n'obutabo buno nomination books wa NRM. Bano bakitegedde nti omuntu abadde alina okubeera mu ofiisi yawambiddwa abantu abatannaba kutegeerekeka. Twategedde nti registra waffe yawambiddwa. Laba NRM. Yawambiddwa abantu be tutategedde. Kitukoze bubi nnyo era obwedde kunoonya muntu waffe nga tweraliikirira. Era situmanyi nawa waali. Elinga ekiyumba ky'embizi za Fane Katonga. Tebulabika kazono kukebera n'okutabo nga tebuli wera okutuusa kati ekyalo kibeerako kitya abantu b'NRM. Kisoboka kitya. Ono yenna yaviddeko n'abakozi b'omu ofiisi okubuzibwawo mu ngeri etategeerekeka. Waliwo abamutadde ku njawukana eziriwo wakati waabo abeegwanyiza ebifo mu kibiina ki NRM. Ebitabo bibatataaganya olwaleero bano bafuutu sooja ba Museveni be tuteekawo. Owulidde? 30 kubanga buli eyeesimbyewo. Bafuutu sooja ba Museveni. Bw'ayitamu agenda kukolera NRM na President. Kati ebyalo 133 ku bantu 30 be bantu 3,900 President Museveni kwatandikira ku kyalo. Owulidde? Owulidde? Batataaganyizza ogamba tewali kulonda. Ffe tubasazzaamu amannya abo b'owandiikidde mu ddirisa. Owulira ebintu ebyo abantu abo bavaawa. Avumiridde ekyabannakibiina okwerumaaluma ng'ate waliwo ensonga ezeetaaga okukolwako. Bavaawa abantu. Opposition eri eno nti ne constituency emu eri mu opposition national unity platform
lwaki amaanyi ge bakozesa okujja okulwanira erw'emiyaga tebagakozesa okununula essaza opposition lyatwala. President Museveni afeeyo afolowinga lw'emiyaga kubanga kibonyaabonye tekyambadde nampale tuzaaliddwa mu tekyambadde nampale tuwagidde NRM tutambulidde mu NRM naye nga tuli mu kubonabona emyaka gyonna. Amyuka RDC w'Essembabule toyina nampale tekyambadde nampale kyokka kya ofisi ya NRM erw'emiyaga kyokka n'ategeeza nga bwe bakola kyonna ekisoboka okuzuula amayitire ge. bawamba ba NRM kati nze mbuuza obeera otya ku kyalo nga omuntu alina ne gatisi ezigenda okukuba akaluka NRM mu biro ebifaana bwe biti? nedda Buganda for NRM, Buganda for Museveni, Bunyoro for Museveni. Ndabayo Bunyoro for Museveni naye bannange labayo wano. NTV kusawemu ate bwetweyongerayo abantu basuba mu 1000 ku byalo 4 Masindi bwe basula ku Tebuukye oluvannyuma lw'ekitongole eky'ebibira okubalaalika okulyamuka kubanga lya kibira. Bunyoro for Museveni mu division ye Kikulya municipal ye Masindi era nga liweza yiika esukka mu 4 ebyalo ebigenda okukosebwa kuliko Kisabu, Mirya, Kikonya ne Kyeteja. Lino lyetako okutudde ekibira kya Kikulya mu municipali y'e Masindi era nga litwaliramu ebyalo 4 okuli Kisabao, Mirya, Kyeteja ne Kikonya. Nga bayambibwako amagye ne poliisi ab'ekitongole ky'ebibira baapuuta ettaka lino era ne basimbako babigoba ku ttaka kyokka byambadde tishati za Museveni. Bunyoro for Museveni, Buganda for Museveni. Bwe baasinziira okulaalika muve ku ttaka okwamuka ettaka lino erina yiika ezisukka mu 4. Abatuuze balumiriza nti kino kyakoleddwa nga tebategeezeddwako. Wange ettaka lyange baalituwala kandi tulimu abantu babiri nomukayibanyowo bakamperiamu batali kwato kyonke lyange lyona bajja baalitahangulwa baalituwala amaka liaffected 5 egenda igulu kandi abantu bali mu maka abo no si be baalulire nabalaga bali abaalulire ebugoma bano bakibira kirala abantu basigaire sayiro bali mu kuchura mazi. Hano saveka sabe kozero before omulabye omulaba balahiru yettaka ya NFA mbwalwanirira ttaka limu gutishati gwenare abagene bakora isale kola survey yo balitamu kindi kibako tribalism nebagamba nti bano balulu barakora ki hano Masindi abalulu babagobe kuba diiki olumu ali eri mu siru talina magezi diiki olumu talina magezi abalulu babagobe ku ttaka already bamaze ku destroyinga n'abantu bano basigira ati bakuchura n'abaana baabo na family nikyo kisi kutwinayo Kisabao kugenda kuli musozi inyuma kuli Kikulya Kyetegea itaka y'abantu bagenzere kugenda kuli Kikonya itaka y'abantu bagenzere n'esomero egenzere kugenda kuli Mirya itaka batwaire. Waliwo abatugambye nti ettaka lino baalifuna mu mwaka gwa 1969 nga tebaali ku ttaka ly'ekibira nga kati waliwo abeesomye okubanyaga nga bayitira mu kitongole ky'ebibira. They are trying to smuggle people's land under the disguise that this is a forest reserve. We have been here, like me, I have been here since 1969. I don't know how many years those are. Muveewo Bunyoro for Museveni, Museveni for Bunyoro, Museveni for Buganda, Museveni for Uganda. Muve ku ttaka kubanga amagezi gabaweddemu. N'abatuuze bano era ne bategeezebwa nga bwe beesinza ku ttaka ly'ekibira. Abantu bano tubadde tuteesaganya mu nkiiko ez'enjawulo era ng'olwasembayo lwali lwa wiiki eno yennyini egenda okugwako
we wali omwami omu yakubye enduulu nnyingi kuba ettaka lyasangwa nga liri mu ttaka lya gavumenti ery'ebibira era nga babaddewo wakati w'emyaka 6 wansi w'emyaka 10 naye ng'ate ekibira kino kya gazetingibwa gavumenti mu 1932 oyo yenna ayina ebyapa ebiraga nti ayina bwannannyini ku ttaka eryo nga bya myaka nga 1903 1915 abireete atuwe n'obukaka owulira awo nno tulabe gavumenti bwena etusalirawo nedda abantu abagenda okulonda mu bubokisi bwa NRM bagenda vaawa kazibwe nkutadde genda ebunjako otwale ettaka lyo ndikuwadde kazibwe nkuwadde ettaka ly'ebunjako nkuwadde n'abantu b'ebunjako gundi ati obadde tokyalinnyayo nkutadde enkya ku lwokubiri kera ebunjako obagobe ku ttaka bonna n'afande Katongole aliveeko asooka ajja atubuulire tactics ze bakozesa okujjako zi gavumenti ziri ajje ku nuupu azitutendeke tujjeko Museveni if not ne mumugobe ku ttaka muwaddeyo kazibwe nkuwadde ettaka ly'ebunjako owulidde kazibwe era olwaleero tuli konsayiri nze naawe no problem geza olinnyeyo genda wamma ebunjako nze nkuwadde ettaka lyo abantu bavaawo bagenda okulonda obukiiko bw'NRM omuntu n'afuna gatisa okuvaayo ku kyalo n'agamba nti nze neesimbye okuba kyamani bwa NRM n'asulako nammwe ne mugenda ne mumulonda ne mumusimba mu mugongo mutuyita basiru kugamba ffe basiru ffe abagwa eddalu mmwe abategeera ennyo ate ne mumala ne mutukubira nga amasimu mwana wange tetwebaka omusajja kyatukoze nze mbuuza baani abalonda NRM Museveni tayagala kalulu kammwe kalyako mu box akasembayo yayagala ebyo byakolerako statistics ebyo byakolerako statistics okukola kiri ekisinga obunene omuntu avaayo ate n'agamba nti we NRM ku kyalo n'asigalako mbu protest vote mutuleke nammwe laba ekiri Jindi ewakiso ayimiriza byonna ebibadde bikolebwa ku ttaka eryayika 14 erisangibwa e Bukasa Bukulu mu disitulikiti ya Wakiso okutuusa ng'ensonga ku ttaka lino zigonjoddwa era nga nnyini lyo omutuufu ategeerekese ettaka lino tuvudde Bunyoro kati tuli Wakiso omusawo mu ddwaliro w'e Mulago n'abazzukulu b'omugenzi Gabriel Lwakula Ngambo katubirabe namwe mubadde ki ku kyalo Bukasa Bukulu ekisangibwa mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka mu disitulikiti y'e Wakiso eri ettaka lyayika 14 erirudde nga likaayanirwa okumala kati emyaka 2 enkaayana ku ttaka lino ziri wakati wa Pobiriibwa omusawo mu ddwaliro e Mulago n'abazzukulu b'omugenzi Gabriel Lwakula Ngambo gye buvuddeko waliwo abantu abajja ku ttaka lino ne bonoona ebintu eby'enjawulo omwali n'ennyumba okusaawa emiti kono okubba ente ezaaliko ebintu byaffe babyonoonye ente bazibbye embizi bazibbye enkoko balidde embuzi babbye endiga babbye byonna babyonoonye emiti gyange bagisaze ne bagiteeka wansi nga tuli wano twekubira omulanga honorable minister tukusaba otutuulira kyokka n'agamba nti ettaka lino lirye bwoya era nga tulaze n'ekyapa kyalyo okakasa obwannannyini kalino mu myaka 2 mu 3 gye tumazeeko tetufunangako muntu avaayo okugamba muno waabwe oba bayinako obwannannyini ku ttaka lino neera kyatwewunyisiza nnyo abantu okuva yonna eyo gye bavudde ne bagamba muno balinako ki ebibanja ku ttaka lyaffe ebisolo bye bamenya amaka ge bamenya ebizimbe bye ekyo tekiba kituufu mu buntu bulamu kubanga babisanze ku ttaka lye bo bazzukulu ba Lwakula Ngambo bagamba nti ettaka lino kuliko ekibanja kye bakaayanira nga balumiriza nti kyali kya jjajjaabwe Pawulo musajja gwe bayita Pawulo kyayagala okutubbako akozesa olukujjukujju nti ye wakyapa
twogera ne bannanyi ttaka abatumanyi abafamire ya Yakobo Musoke batugaa tebamumanyi yatugamba nti yakigula nina kyenjagala Musoke mundeko kuba nakibagambako tewali yakolaki tewali yamumanyi okusobola okumalawo enkaayana zino Ladisi we Wakiso Justin Mbabazi yasindise omumyuka oyo wabimwa mumumanyi era bw'atyo n'ayimiriza byonna ebibadde bikolebwa ku ttaka lino okutuuka nga waliwo okukkaanya okutuukiddwako wakati w'enjuyi zombi. RDC Justin Mbabazi gwenkiikiridde ansindise wano okuyimiriza bino byonna soka tuvumirira nga ofiisi y'omubaka wa pulezidenti Wakiso tuvumirira bino byonna byonna ebyakolebwa wano ababadde baleeta wano bakifeesi byonna byonna tubivumirira si birungi mu kitundu wano bukasabukalu tuvudde wano waliwo nga tukkiriziganyizza laba ogusatu gwa 755 bwamyuka RDC era RDC we Wakiso Justin Mbabazi abayise laba alina katonzi nga bajja ku lunaku lw'emmande bajje bongere okwekenneenya ensonga zino ennaku erumya oyo omusajja mbwamyuka RDC n'abakulu bonna abavunaanyizibwa ku byokwerinda era tulagidde nti twetaagawo omuntu yenna asaalimbirawo ekyo kye mbadde njagalawo bwe baba banaakutwalako ettaka bakola bwe bati batuma oludda lwabwe ne lujja ne lumenya ebibyo byonna nga bwe mubirabye ne lutema ne lumenya ne lusaanyaawo RDC n'agamba status quo esigale nga bweri ezo enkaayana z'ettaka tezaabaddewo ggulo dirudde nga weeriri wabula nga bagamba musooke mumenye mufune olunaku mumenye byonna ffe tuyise order kati agambye status quo esigale nga bweri gwe wafiiriddwa bisigalaawo kati omusango gutambulire emyaka 7 gwe gwaluuzinga lwaki status quo tesigala nga bweri nga nkyalinako ennyumba yange mumala gimenya nedda mumala gimenya status quo esigale nga bweri ogwo ogusajja gubeera ku Bukedde TV buli lwa mukaaga ne lukazi lubukyana nedda Buganda for Museveni Buganda for Museveni nti mu Buganda wagenda kubaawo layini egenda okera ku makya balonda akalulu kamu 2 3 4 5 nga bagamba nti Museveni wano afunye nti chairman gundi alidde wano ye chairman wa NRM ku kyalo ebunjako bwe mulonde ebunjako ne wabayo chairman we NRM kazibwe mubakomezawo mulambalamba weewaawo kazibwe sikuyinako buzibu genda ne mundu obikuba amasasi otwale buli woyagala ne bwaba wafande katongole twalawo Museveni protest vote ina Museveni omukuba enkyukwe tumukubira wano kati Uganda yonna tewaliwo we balonze chairman we NRM ekyo manyi kisobola otegeeza Masaka yatukubye tiya gas ku mupiira gw'abaana basamba omupiira gwabwe abene yupi bali ku faino basamba faino tiya gas n'avuga teri yokusamba mupiira kiki ekibalema mu nnaku zino 3 simanyi 3 ze mugambe ez'okulonda NRM ne musigale waka ne mugenda ne mulima enkuba etonya ne mulima kale tulabe bwe baleeta tiya gas ku kyalo nti mugende mulonde NRM senga ku kyalo senga mu Uganda mulabikamu ebyalonze chairman we NRM ba chairman basatu bwe bati temuddamu kuba ku simu yange mbwene waffe kiri bwe kiti weewaawo temuddamu kuba ku simu yange temuddamu kuba ku simu yange temuddamu kuba ku simu yange Museveni nga amaze okutsiba abaana baffe abasibira obwereere atta abaana baffe atukozeeko effujjo abaavuwaza ebikazi biibyo mu birabye eby'NRM byambadde ng'obirabira ddala munda tebyambadde empale tebina mpale juuzi omukazi yagamba ekiŋŋaana okugenda ewa mulerwa siina nika siina peti siina maternity kyekiŋŋaana okugenda ewa mulerwa talina nika naye oyo naye agenda kusimba layini alonde chairman wa NRM ku kyalo kati protest vote eriwa nedda protest vote eriwaawo Museveni duli yatugamba kino ekisanja secure the future yo mugiwulidde simmanyi kino nalabyo baba akitumye eki nedda Buganda for Museveni Buganda londayo chairman wa NRM omu mu Buganda temuddamu kuba ku simu yange nange ntandika okukola content ntandika okukola gundi challenge nzija wano mu challenge zokka program kiboozi
Kubaka kati ekibuuzibuuzi kirabika musimba mutya layini ne mulonda chairman wa NRM kunga oli luddawa kunga chairman wire kunga chairman kunga chairman Katongole kunga afane Katongole kunga mbuuza bulijjo kunga ki bulijjo tukunga ki bulijjo tusomesa baani nedda bulijjo tukola ki eyo nvuddeyo ebintu bino nga bikya functioninga mumanye bino wammanga ekkooti za Museveni nga tukyatula mu kkooti za Museveni ne tuwoza emisango kitegeeza waliyo democracy parliament ng'ekyatambula nga tulinamu oludda kitegeeza tukyalina democracy ebyo bwe tunaamala obbimenya ate mujjukire tutambulira mu nkwawa za Museveni buli lwokkiriza ogenda mu kkooti oba oli mu nkwawa za Kalugire mukimanyi nti waliwo balooya abali mu nuupu nga bakolera wansi wa Kalugire nkikuddiremu okiwulire mukimanyi nti waliwo balooya abali mu nuupu nga bakolera wansi wa Kalugire naye nga bawoza misango gy'abaana baffe abawambibwa oba Museveni asobola okuyinfiltratinga parliament tayinza kuyinfiltratinga balooyazi mu nuupu neyo ensonga ngitadde ku mmeeza wali mu kiwandiiko kiri ekyemiko gye ntadde wali balooya mwemba waddeyo abaana baffe basibwa lwakuba tuli mu muzannyo gwa Kalugire ekyo kimanyi ate mu bantu buli department Museveni nga bulaba bwe yakwata economy n'agiwa Salimu Sale n'agifuga bwati Kalugire yafuga wingi y'amateeka balooya abakulu mu nuupu bakwata balooya abato mu nuupu ne babanjula ewa Kalugire n'ewa Kiwanuka bali mu nkwawa za Kiwanuka ne Kalugire eyo nayo solution njitadde wali mu muko guli sigenda jogera wano kanjirinde nze kabimalo tuka ku mmeeza solution y'ekyo okukutula kooti tuyingizeeyo revolution solution eyo njitaddemu wali era njiwadde omukulu wali kyemanyi bw'anaaba ayita mu mulyango guli ogw'ekyemmanga mu abagendayo guli ogweri ng'oyise ku luzzi n'okkirira n'ogenda eri bwoti ng'oyambuka okkirira waggulu eri nga okkirira wansi waggulu bwoti eyo gye njitadde kasita anayita ku mulyango ogwo ajja gisangawo kooti tulina ozimenya tulina okuzidifayinga solution yazo mweri parliament ababaka baffe balina okufuluma ebyo bwe binaakolebwa nga mumanya nti ekiddako kyekiri eyo nvuddeyo nayo NUP leadership Museveni ne mutabani we tebalina lunaku lwe baali basituse ne bajja ne bawamba omuntu ku kyalo obanga Edi Mutwe ne bamuwamba ne bamutwala nti Museveni ne mutabani we betulabye mu mmotoka bamututte bawambisa order ne batuma ne bagamba gwe naawe olwaliro mugende munone Edi Mutwe mumundeetere wano mumukole bwe muti bye bakoze Edi Mutwe sigenda byogera Edi Mutwe bw'anaaba alina kaleji ebyogera ajja kujja byeyogerere omukulembeze nabimutuusizaako dda nebekikwatako byonna nabimutuusizaako byonna mbimanyi byonna nabitegedde sigenda byogera kaakati batuma ebintu byabwe ne bikolebwa mmwe NUP temwazimba structures temulina chain of command munaasobola okutulidinga nga temulina chain of command mmwe temusobola kuyimirira eri waggulu command ne flowing paka wansi ekyo temwakirowoozaako okimanyi nti mmwe musinga okuba ne chain of command musobola okwogera ekintu eri waggulu eno wansi nekituuka mu seconds emu mu seconds bbiri okimanyi nti kisoboka lwaki mmwe temukikozesa tewaliiwo mulembe gwali guwulidde baliidazi baagwo ng'omulembe gwaffe
tewaliwo mulembe gwali gubadde connected ng'omulembe gwaffe guno ne ba leaders baffe. Temulina chain of command. Temulina chain of command. Lwaki temukikola? Mumwe muli mu enseekezi. Lwaki temuzitubuulira? Bwe mwavaayo ne mutubuulira gundi mpuugaaliwa. Mumwe bwe muba muli mu enseekezi. Lwaki togulawo oluggi n'ogisikasuka n'ejjeeno gye tuli gwe n'olaba ki kye tubakola? Gwe gulawo oluggi otugambe nti ono gwe musongemu. Mwe mutusongeremu nti olabe. Nope. Mukozese gundi zammwe zifunctioninge. Komandi yammwe ejja kufulowinga bulungi nnyo etuuke wansi. Abantu ettaka ggimu nnyo ku change. Ne solution zonna weeziri. Ebimu ku byenjogeddeko wano biri mu mukoguli. Byonna mbitaddemu ne byensirikidde byenja okwogera oluvannyuma ninda feedback. Nayo nvuddeyo. Abakulembeze baffe aba Nuupu muyina chance ey'okubeera ba father and ba mother of the nation. Mutya muve ku theory y'abazungu ze baabawa n'eza Museveni ze baabawa muzimbe ekyammwe nga Uganda bwe mugyetaaga. Temugenda kuzimba kyammwe nga mukizimbira ku byabali. Mumenye ebyabali muzimbe ebyammwe. Abantu bwe banaabiraba mujja kumbuulira ekinaddako. Meze mu kigambo. Lwaki njagala tutambulire wamu? Bannayuganda tulina okutambulira wamu nga tewali kiwayi kireka kinnaakyo. Kubanga senga ekiwayi ekimu kinaaleka kinnaakyo. Olumu nababuuza. Era kanziremu mbabuuze. Mwe mulowooza kubanga buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga Uganda ekirabika ng'oba kiki kyonna twakyogerako. Kyonna twakisimagolingayo ne tukijjayo ne tukyogerako. Kati nze mbabuuza. Ababijjayo babijjayo batya? Babijjayo lwaki? Kitwala ky'okubijjayo olowooza kyangu? Bwe babijjayo babijjayo kukola ki? Ebyo ebibuuzo mbikulekedde ggwe. Mumanyi kye bayita okusimagolinga, okujja ekyama kya gavumenti weetuula n'ojjayo ekyama okijjayo otya? Omanyi process etuuka waawo. Naye kati nze mbuuza tiimu eyo kyagitwalira bbanga ky'okulowooza ku process eyo. Era bwe babijjayo bakole ki? Oba kubijjayo bijja kukomawo, gwolowooza bijjayo bijja kukomaawo. Mpayo ekiri mu ggwanga Uganda nga tetwakyogerako. Mpayo ekintu kimu ekiri mu ggwanga Uganda nga tetwakyogerako wano ku Bible and politics. Olowooza tubijjayo kikomaawo. Kati tewabaawo omuntu akulimba nti mu Uganda temuli mu change. Bw'oba tonnabagiraba gwe towakana nti mu Uganda temuli mu change. Tewabaawo omuntu akulimba nti mu ggwanga temuli mu change. Gw'olowooza okuyinvestinga mu process eyo etuuke successfully nga buli lunaku osobola ofuna ekivuddeyo. Gw'olowooza kivaayo kikomaawo. Lwakuba gavumenti Museveni afuba nnyo okubalaga nti tewaliwo kiriyo, okubalaga nti mulwanye ennyo, okubalaga nti mulwanira bwereere, okubalaga nti tebiina makulu. Wulira. Abalala bonna ne bwe banaagaana gwe sigala ng'oyimiridde. Uganda egenda kununulwa weewaawo mu Mukama waffe Yesu. Era Uganda eri mu kununulwa. Mu biro ebibaddewo nga birabika nga awataliiwo kiriwo, ate yo gavumenti ekulaga eri mu paniki wakati mu kunoonya ekintu. We basinze okuwambibwa abaana bawambiddwa biki kamera. Simanyi president buli wamu waliwo kamera asimbula ekigere ekimu bibiri agenda okulaba ng'emmotoka ezimugoberera bulijjo zimugoberera. Olumu aba atambula bw'ati
ayingira emmotoka n'ayingira eno n'ayingira eri n'agiyita eri bw'ati n'agenda avuga akagaali kamaanyi ga kifuba. Emmotoka ne zisimbula ne bagenda ne bagoberera oluseregende lw'emmotoka nga ye yavuze kamaanyi ga kifuba ali matugga. Naye nga bo abamugoberera bali mpigi bamugoberera agenda Masaka, kumbe meeting eri matugga ali ne bajenero. Ekyo Museveni badde okimanyi, ekyo nno banzikirizo kyogera ekyo. Ekyo banzikirizo kyogera. Ekyo banzikirizo kyogera. Okimanyi nti ayina ne lwe yayambala butusi ne kijaketi n'asindika ekigaali n'abayitako. Guni ng'avuga wheelbarrow. Kansirike. Anti gwe omunoonya bw'otyo, munoonye. Onoolaba omulabye. Katugende mu kigambo. Eno bato gye tuliko ya Uganda kuzuukira. Nga bwe kyali mu Bayibuli nga bali ku bato eya Yesu okuzuukira. Wulira. Mukama jangu ke osomesa oyigize batabani bone bawalabo. Ekigambo kyo ekitukuvu kikole eri obulamu bwaffe. Nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubatasaanira mu linnya lya Yesu. Amiina. Wulira. Essula ya 23. Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti abasajja ab'oluganda, nze neegendereza n'omwoyo gwonna omulungi mu maaso ga Katonda okutuusa ku lunaku luno. Kabona asinga obukulu. Essula ya 23. Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti abasajja ab'oluganda by'abatume, nze neegendereza n'omwoyo gwonna omulungi mu maaso ga ekitabo eky'olubereberye nakikola munnange Teefiro ekya byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuusa ku lunaku luli bwe yamala okulagira ku bw'omwoyo omutukuvu abatume be yalonda n'atwalibwa mu ggulu. Bwe yamala okubonyaabonyezebwa ne yeeraga mu bwonga mulamu obubonero obungi ng'abalabikira ebbanga ly'ennaku. Kati Bayibuli eyinza otya okwesoma ebitabo bibiri omulundi guno? Bwakabaka bwa Katonda. Awo bwe yakuŋŋaana nabo abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi naye balindirire okusuubiza kwa kitaawe bwe baawulira gyali. Kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi naye mmwe mulibatizibwa n'omwoyo. Kati ate yani yagenzeyo nvaako naawe. Anyway, ekitabo kye twabaddemu leka mmale ogirisitaatinga wano. Ekitabo kye twabaddemu olunaku lw'eggulo eky'ebikolwa by'abatume Essula 23 mulimu olutalo lwa kubuulira njiri ya kuzuukira n'obutazuukira. Nga bwe tuli mu bbato mu Uganda, okuzuukira kwa Uganda ne Uganda okuba nga terina kuzuukira. Pawulo agamba mu kitabo kino nti Bayibuli egamba bw'eti, Pawulo bw'atuuka nga bamukutte n'atunuulira abantu bonna abaaliwo n'abeekaliriza. Bonna n'abeekaliriza n'abatunuulira bonna omu ku omu n'abatunuulira bonna n'abeekaliriza. Bw'amala obbeekaliriza Bayibuli egamba nti n'abagamba bannaaye mwenna ab'oluganda nga nsanyusa obbalaba mwenna abali wano ntye. Nze ebintu byonna bye nkola n'entambula gye ntambudde okuva lwe naweebwa Kristo, ntambulidde mu mateeka simenyangako tteeka n'eri. Simenyangako tteeka n'eri, ntambulidde mu butukuvu na butuukirivu. Ntambudde ngondera amateeka. Mundeese wano nakoze eki? Bayibuli egamba bw'eti, kabona omukulu olwo nga bamuvunaana omusango ogenda kugusanga awo wansi awo ng'okkirira, bamuvunaana kubuulira njiri ya kuzuukira. Bayibuli egamba Pawulo bw'ababuuza n'abagamba bange munvunaana kinza atalina musango. Bayibuli egamba kabona asinga obukulu n'alagira bamukuba emimwa. Bamukuba oluyi ku mimwa era ne bamukuba emimwa. Lwaki? Tebaagala ayogere. Essula ya 23. Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti abasajja ab'oluganda,
nze neegendereza n'omwoyo gwonna omulungi mu maaso ga Katonda okutuusa ku lunaku luno. Kabona asinga obukulu Ananiya n'alagira abamuyimiridde okumpi okumukuba omumwa. Pawulo n'alyoka amugamba nti Katonda ali kukuba gwe ekisenge ekyasiigibwa okutukula, era otudde okunsalira omusango ng'amateeka bwe gali, n'olagira okunkuba ng'amateeka bwe gatalagira. Abaali bamuyimiridde okumpi ne bagamba nti ovuma kabona asinga obukulu owa Katonda. Kati ebigambo ebyo biwulidde nabyogeddeko eggulu. Eno enjiri ekomyewo si lwakuba sirina tewali bitabo birala byakusomesaamu, naye enjiri ekyaliwo. Ebigambo Pawulo bye yayogera yavuma ki kabona? Yamugamba otudde ku ntebe ey'amateeka ey'obwenkanya, ng'otuddewo okusala obwenkanya, okusala ng'amateeka bwe gagamba, naye okoze ng'amateeka bwe gatagamba, n'ogamba bankuba emimwa. Ne bamugamba gwe ovuma kabona. Ovuma kabona asinga obukulu. Nga bwolaba bwe batuvunaana ffe mu Nuupu mbu tetulina mpisa, mbu tuvuma, mbu n'obabuuza bannange twavumye ki, twawemudde ki, twamenye etteeka ki? Abakulu abalamuzi ne batuula mu ntebe nga batudde bakole ng'amateeka bwe galagira, ne bakola ng'amateeka bwe gatalagira. Nti omwana Olivia Katende yatuuka nga tasobola kuyimira mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi n'alagira agende eruzira, alina okugenda mu ddwaliro. Abakumweyimirira weebali ng'omulamuzi atudde mu ntebe alamule ng'amateeka bwe galagira, n'akola ng'amateeka bwe gatalagira. Katono omwana afiireyo. Zaake baamuleeta ng'alina kugenda mu ddwaliro, bo ne bamusindika mukomera. Abantu banyi His Excellency Kyagulanyi baamuleeta ng'alina kugenda mu ddwaliro, abasajja bamukubye ne bamuweereza mu prison. Pawulo n'ababuuza mmwe, n'amugamba gwe ssebo, otudde ku ntebe ey'amateeka okukola ng'amateeka bwe galagira, naye n'okola ng'amateeka bwe gatalagira. Abaaliwo ne bamugamba omuvumi. Pawulo n'agamba nti mbadde simumanyi abooluganda nga ye kabona asinga obukulu, kubanga kyawandiikibwa nti toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu bo. Naye Pawulo bwe yategeera ng'ekitundu ekimu ky'Abasaddukaayo n'ekyokubiri ky'Abafalisaayo, n'ayogera waggulu mu lukiiko nti abasajja abooluganda, nze ndi Mufalisaayo, mwana w'Abafalisaayo, nsalirwa omusango olw'essuubi n'okuzuukira kw'abafu. Bwe yayogera bw'atyo ne wabaawo okuyomba Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, ekibiina ne kyawukanamu. Kubanga Abasaddukaayo bagamba nti tewali kuzuukira newakubadde malayika newakubadde omuzimu, naye Abafalisaayo baatula byombi. Ne wabaawo okukaayana kungi. Abawandiisa abamu ab'omu kitundu eky'Abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti tetulaba kibi ku muntu ono. Ulira enkayana zaali ku kuzuukira na butazuukira. Pawulo nga tannaba kufuna kirabo kya Kristo okutandika okubuulira enjiri, yali yabeera nnyo mu Bafalisaayo. Abafalisaayo be baali ab'obuyinza ab'ebiseera ebyo. Yali mutabani w'ababuyinza ng'ababaddemu n'abakoleramu n'ayimplementinga ne policies zaabwe, omwavu okwokya amakanisa amangi ennyo n'okuyigganya enjiri ya Kristo. Kakati oluvannyuma lw'okufuna Kristo akyuka atandika okubuulira bino ebintu, awo we wali bato abuulira okuzuukira, ate waliwo abawakanya okuzuukira, nga bwe kiri kati e Uganda. Nti era osanga omuntu agamba ewa NRM tasobola kukola bw'ati. No, omuntu ayindiza ddala okuba nga yali mutabani w'abeeyo, naye najja n'abuulira enjiri y'okuzuukira kwa Uganda. Kakati ate waliwo ekiwayi ekitayagalira ddala kulaba nga Uganda ezuukira okuva mu magombe gyeri. Pawulo n'agamba bano omusango ogunvunaanibwa gwe gw'okubuulira okuzuukira kwa Mukama waffe. Nga naffe bwe tubuulira okuzuukira kw'eggwanga Uganda, ng'omuntu awulira ddala tekisoboka Uganda kuzuukira kuva mu kinnya gyeri. Era waliwo awakana nti Uganda tesobola kuvaayo eyo gyeri. Baatuuka okutulaga nti ffe obwavu obwaffe busikire. Abamu balowooleza ddala nti obwavu obwewaabwe bwa kalica.
mu Northern Uganda osanga General w'amagye mu Northern Uganda nga mukyale waabwe gyava ayina akasiisira ku lugye wa kitaawe famire ye eri omwo mu kasiisira General Otto General kati Dick Olumu ali eyo abaluulu babagoba ku ttaka abaluulu babagoba ku ttaka square miles mmeka babagoba ku ttaka simanyi yikazi bina babagoba ku ttaka Olumu ali eri aweereza Museveni implementinga busiru bwa Museveni abaluulu babagoba ku ttaka nga mwana w'abaluulu bakera ku macha ne bamuzaala ne bamusomesa ne bamulabirira ne bamukuza n'amala okukula Museveni n'asanga kiwedde n'atwala kati Olumu muddu w'Abanyarwanda wabula bajjajjaabe bakitaabe bali mu kubasenda ku ttaka Olumu ali eyo tawulirira ddala takiwulirirako ddala nti abaluulu basobola okuzuukira ne badda mu gundi entuufu bate eri Uganda ulira Bible egambye bagenda omutuusa wali ne bagamba nono omusajja talina musango abalanga bagamba alina musango ki kubuulira kuzuukira bw'oba obuulira okuzuukira waliwo abalabe b'ofeesinga nabo abamu nga banene nnyo Bible egamba kabona yali asinga omukulu Ananiya kabaka kabona asinga obukulu mu ddiini mu mbeera eri ewaka tebannaba kuyimusa ddoboozi lyabwe bonna basirise Kyabazinga wa Busoga waliwo fayiro eri ku mmeeza ya Museveni ng'ennaku z'omwezi 18 oba 2 ogenda kusimbula UK bw'osimbula UK osibira Dubai mutesa ave mu USA musisinkane Dubai mumalewo ennaku 2 nga 23 musimbule mugende Uganda Kyabazinga wa Busoga insirise kabimala okubeerawo ogende tuuke Uganda ensi ngenda gibuulira bye sigibuulirangako ensi ngenda gibuulira bye sigibuulirangako kankulindoddeyo kyova olabanga bakabona abakulu tebannaba kwogera kigambo na kimu ku mbeera ey'obujiji eri Uganda ku mbeera eri Uganda nga n'omuziba agiraba bakabona bonna abasinga abakulu mu ggwanga Uganda basirise bakabona abo eva babeeranga balabe bakuzuukira era tebakkiririzaako mu Yesu kuzuukira abo bennyini be baakola ekiwandiiko nga bakyusa okuzuukira kwa Yesu ne bagamba mugambe nti abatume be bazze ne bamubba abatume be bazze ne bamubba kyova olaba Yesu bw'amala okuzuukira yatwala ebbanga nga tannaba kuva ku nsi n'amala okweraga abantu abawera simanyi 5 alina olumulu yasisinkana 5 omulundi gumu bonna ne bawitnessinga nti wali tukkiriza abatume be bamubba mu ntaana ne batwala omulambo gwe ate okuzuukira kwekwe kubanga addamu okulabibwa ng'atambula ng'ayogera ng'alya ate ekyo kyo kyogerako ki bakabona eva kuva mu Bayibuli bali against okuzuukira kwa Yesu nga bwe kiri kati bwe bali against okuzuukira kw'omulembe gwaffe Pawulo abantu ba bulijjo abajja okulaba omusango balabira ddala nga talina musango ne bagamba naye oyo omusajja talina musango abali mu kkooti balaba omusajja talina musango wabula bo bakabona bo balaba alina omusango ogw'okuvunaanibwa akubwe n'emimwa ne bamukuba emimwa n'abagamba munkubye emimwa naye naawe Katonda ajja kukuba emimwa ne bamugamba ovumye kabona obudde bugenze bannaye era kinaaba kitya obanga omuzimu gwe gwogedde naye
oba malayika wabawo okuyomba okungi omwami omukulu ng'atya Pawulo nga bagenda okumukutulamu n'alagira ekitongole okukka wansi okumujja wa nkugambye omusango Pawulo gwe yali alina gwali gwa kumusalamu kumukutulamu. Abantu tebalaba musango naye bo bali balaba omusango ogw'okubuulira okuzuukira. Olowooza ba Edmute kiki ekibasibya tebalina kifo kye beesimbyeko naye babuulira enjiri egamba waliwo Uganda empya. Uganda empya kitegeeza kuzuukira kwa generation yaffe, kitegeeza kuzuukira kwa Uganda. Ekyo kibakwasa ne babateeka mu kkomera. Abantu ba bulijjo temulaba musango naye bo bali bagulaba. Ababavunaana bagulaba. Wabula bw'oyogerako Pawulo yakola statement namugamba otudde ku ntebe ey'okusala omusango eyekola ng'amateeka bwe gali naye okoze ng'amateeka bwe gatalagira. Ekyo ne bamugamba oyo oba omuvumye. Si bye biri mu generation yaffe kati. Nabo batuuka ne batunula ne balaba nga tebalina kye bayinza kuvunaana muntu. Wala ne bagamba genda odde ojja kuddanga 2 ojja kuddanga 3. N'ekyo nakyo tukinogedde eddagala mu solution gye tutadde mu miko gye tuwadde omukulembeze w'eggwanga. Kati mubo olw'amaanyi okumuleeta mu kigo. Awo mu kiro ekyokubiri mukama waffe n'ayimirira waali n'agamba nti guma omwoyo kuba nga bwe wategeeza ebigambo byange mu Yerusaalemi era kikugwanidde okutegeeza bw'otyo ne mu Ruumi. Wulira, Pawulo yali akwatiddwa bw'atyo ng'Abaruumi bamukutte ng'abasajja bamukutte. Ruumi wewa Eroma nabyogera luli ne mugamba mbunimba Eroma. Yesu n'amulabikira ekiro n'amugamba ddamu amaanyi oguma omwoyo akyali mu mitayimbwa nga nammwe bwe muli mu mitayimbwa. Ddamu amaanyi totya guma omwoyo. Enjiri nga bwe wagibuulira eri leka n'Abaroma bagifune. N'Abaroma balina ogifuna baleke balina ogifuna. Kikugwanidde ogibabuulira. Naye mmwe mumanye enjiri ya kyenji Edmutwe gy'abuulidde ebbanga lyamaze mu mikono gy'abo abasajja. Pawulo yabuulira enjiri n'olwaliro tumwogerako ku byamutukako ng'ali mu mikono gy'abasajja abo. Edmutwe omu enjiri ya kyenji gy'asaasaanyizza eri ensi yonna ku bino ebimukoleddwako esinga babaka ba palamenti emyaka 5 gye bamaze mu palamenti. Yesu n'amulabikira ng'ali mu kkomera ate era n'ayogera naye era n'amulekayo. Mmwe ababuuza mbu Katonda waffe aliwa banaye Katonda atuleeseewo kati Katonda aliwa kakati kyanga bya Bible and politics. Yajja n'amusanga mu kkomera era n'amulekamu wabula n'amugamba gwe guma omwoyo. Enjiri ye erina okubuulirwa. Bwe bw'atyo enkya Abayudaaya ne balagaana ne beeyama obweyamo nga bagamba nti tebajja kulya newaakubadde okunywa wabula nga bamaze kutta Pawulo. Abeekobaana bwe batyo ne basukka 40. Abo ne bajja eri bakabona abakulu n'abakadde ne bagamba nti okwekolimira twekolimidde obutakomba ku kantu wabula nga tumaze kutta Pawulo. Kale kaakano mmwe n'olukiiko mugambe omwami omukulu amuleete wansi gye muli ng'abaagala okwongera okumanya amazima g'ebigambo bye. Naffe anaabanga tannaba kusembera tweteeseteese okumutta. Naye omwana wa mwannyina wa Pawulo n'awulira olukwe luno n'ajja n'ayingira mu kigo n'abuulira Pawulo. Pawulo n'ayita omu ku baami n'agamba nti twala omulenzi ono eri omwami omukulu kubanga alina ekigambo okumubuulira. Awo oli n'amutwala n'amuleeta eri omwami omukulu n'agamba nti Pawulo omusibe yampise n'anneegayirira okukuleetera omulenzi ono ng'alina ky'agenda okukubuulira. Omwami omukulu n'amukwata ku mukono ne yeeyawula mu kyama n'amubuuza nti bigambo ki by'olina okumbuulira? N'agamba nti Abayudaaya bateesezza okukwegayirira okuleeta Pawulo enkya wansi mu lukiiko ng'agenda okwongera okumubuuza amazima g'ebigambo bye. Kale ggwe tobakkiriza kubanga abantu baabwe bamuteeze okusinga 40 abeekolimidde obutalya newaakubadde okunywa wabula nga bamaze okumutta.
abasajja bateesa ne bagamba ffe tetugenda kuddayo kulya na kunywa mpaka okutuusa nga tutuse Pawulo ali munda mu kkomera, bamulina mu kkomera munda, bateesa omutta. Ne bagamba bwe bati, ne bagamba abakulu nti enkya mu mufulumi mumuleete nga abagenda omuzzaayo mu kooti, kati ffe wakati awo nga mumuleeta tubasaleko, tumufumitirawo, tumuttirawo, tumukubirawo amasasi tumutte, naye tetujja kulya na kunywa paka nga tumaze omutta. Bali abasajja 50. Akaana ne kabawulira, ne kadduka ne kagamba Pawulo mu kkomera, ne kamugamba abasajja bagambe bati ne bwe bati. Pawulo n'abuulira omuntu omu ku basirikale n'addayo eri ne bagamba omukulu. Abasajja bateeseza bwe bati ne bwe bati ne bwe bati, basoba mu 40. Bagambye tewali kulya tewali kunywa okujjako nga basse Pawulo. Lwaki? Abuulira enjiri y'okuzuukira. Oyo omusajja bw'onoosomawo okukkirira n'alagira ne bafulumya tanka z'amagye, ne bafulumya buli kimu, ne bafulumya zikadenge, ne bafulumya ziiki, n'agamba ati mumukyuse mumujje wano mumutwale mu ssaza eddala. Kulu Pawulo tebaamutta, ate enjiri yabuulirwa. N'olwaleero tukyagibuulira, era olwaleero ebuulirwa. Baali balwana ebiseera ebyo, enjiri eyo tetutuukako leero, enjiri yatutuukako. Museveni ky'olwana nakyo kimanyi. Nedda, Museveni ky'olwana nakyo kimanyi. Oba tokimanyi. Enjiri y'okuzuukira yabonyaabonya abatume naye baagibuulira paka leero. Ekyokubanga tubonaabona mu struggle tekitegeeza nti Katonda tetuli naye. Yasanga Pawulo mu kkomera, ayina lwe yamusanga n'amugjayo, ayina lwe yamusanga n'amulekayo. N'amulekayo n'amugamba beerawo, kikugwanidde okuguma. Guma, ddamu amaanyi ogume. Bannayuganda muddeemu amaanyi mugume. Ekisooka security alert tuzirina. Nkubuuza, olowooza tuzifuna ne zikomaawo. Omanyi abasajja abo sipiidi gye baaliko mu kutwala Uganda ggwe. Omanyi ebintu ebibafuddeko awo ggwe. Obudde bwe buliba butuuse obutuufu obbannyonnyola biki ebyaliwo na biki ebitambula na biki ebyatambula. Mujja kakasa nti eggaali lye lyakuulwako emipiira. Golowooza tuzijjayo nekikomaawo. Olowooza kikomako kuzibabuulira bubuulizi bati nekikomaawo. Ekikola obubi waliwo ekiwayi ekitannaba kusituka bulungi kujja kumutendera gwe guyina kubeerako. Bannayuganda bwe mulaba nga bali babaliddemu olukwe, mumuddeemu amaanyi mugume omwoyo. Bannabyabufuzi mwetereeze, kubanga ne bwe atoloza munaatulyamu olukwe pakadde, ne bwe munaalya olukwe Uganda yakununulwa mu ngeri yonna. Mmwe bwe munaaba musibye ekintu kino obutatambula, Mukama ajja kukozesa bo bennyini okwekola ebintu ebitutuusa mu kununula Uganda. Osooka ne weebuuzaamu kiki ekyanaawudde Muhoozi okukwata Eddie Mutwe ne bamukola be baamukoze, n'amukuba ekifaananyi n'akipositinga ng'ali bwereere. Yesu yagamba bw'ati, abantu baali nga baleekaana nti Yesu omwana wa Dawudi, omwana wa Dawudi. Ne bagamba abantu basirike, owulira gwe bw'olaludde abantu bagambe basirike. Yesu n'agamba bw'ati, abo bwe banaasirika sobola n'okwogeza amayinja. Abalina okuggyako gavumenti bwe munaaba temusobodde jjijjako mmwe abaagala change, Mukama ajja kukozesa amayinja okuggyako gavumenti. Mukama ajja kukozesa bo bennyini mu ngeri gye banaaba bamanyi oba gye banaaba tebamanyi, naye okuzuukira kwa Uganda kuteekwa obbeerawo. Naye kijja kuba kibi okuzuukira okwo ne kutuukawo nga tutegedde nti waliwo gundi eyatulimu naye ng'aziyiza okuzuukira kwa Uganda. Bakabona ba Uganda buli lunaku Pawulo lwayogera nga mulagira nga bamukuba emimwa aleme okwogera amazima. Omanyi amakulu nga twatandise okusoma ku ekyo kyokka nti n'alagira bamukuba emimwa.
lwaki yalagira mukuba mimwa ku paati yonna ey'omubiri omubiri gwonna nga bwe gwenkana lwaki yalagira bamukube mimwa baali tebaagala ayogere amazima agaali gava mu kamwa ke kyova olaba omusajja ono yasinze kubuulira nnyo ku ekyo oyo simanyi ayimbisibwe mbu otalijuma omutegeki w'eggwanga lyanyu otalijuma lwaki toyogera ku bawamba lwaki toyogera ku bakomawo nga babamenye lwaki toyogera ku baabula ne batadda otalijuma omutegeki w'ihanga lyanyu kitegeeza oyo atukuba mimwa nabadde nsoma bayibuli eno ne neebuuza ebitabo bikaddiwa ne bakolayo ekipya ekidda mu kiri naye yo bayibuli etakaddiwa yo yakola etya ekula obukuzi n'ebeera ngeri ku mutindo oguli ku mulembe oguliwo nabuuza bayibuli eno kiki yo buli lunaku eba ya leero n'alagira bamukuba emimwa lwaki bakuba mimwa amateeka kati agakolebwa gonna social media act ovuza act tewali kwogera era kakati okukwatako ngaoyogera era kati awo muve waawo kuba temusabye poliisi ebyo byonna kutukuba mimwa omulembe gwaffe guno bagukuba mimwa kubanga tebasabye poliisi tetumanyi kye bagenda kukolawo kakati tubaganye okutuula kuba tetumanyi kye bagenda kwogera bayibuli egamba kabona asinga obukulu n'alagira bamukuba emimwa awo wokka nga twasomye kukukuba mimwa message eri awo tugimala nawo mwezi mulamba nga tusoma ku ekyo kyokka tayagala Pawulo ayogere Museveni talina kyatyanga NUP kwogera newe kabaka kafutu soja akasembayo obutini bwekati aka NUP tebaagala kayogere kigambo kyonna mu kitundu kyonna awantu wonna era alagira ne bakakuba emimwa lwaki enjiri y'okuzuukira baserwadde batukuba mimwa nkugambye baserwadde bakulaga tebakimanyi nako nti bawamba abantu wabula omusumba omu w'abalokole yalangiridde waliyo okusiiba n'okusaba ogenda bwereere abakyala bwereere abasajja bwereere naye bannaye Museveni weekoze ebintu e Uganda naye Mukama yagamba Petero nti ngenda kuzimba ekkanisa yange ku Lwazi n'amaanyi g'emagombe tegali giyinza ba NUP muzuukuke muzimbe mutuule mulowooleze cyenje eno mukole ebyammwe ebitali mu byabali bwe munatambulira mu byabali mutambulira mu gundi ya Museveni nkugambye abasajja abazungu bwe bajja baanoonya engeri gye basobola mu kumenya amaka mu kumenya kalicha ya Uganda baleeta ebintu bingi omusajja omu mu Uganda yabeeranga n'abakazi 8 naye nga tebayomba nga buli omu ayagala munne gende wa mama gundi akuwe gundi gende oleete kino kakati gwe mutwalira olugali kubanga ali mu kuba kasooli eno ne bamuleetera olugali oweno ne bamuleetera ekinu kuba muwogo yakaze bali mu kusekula muwogo okuwe wa kawunga okukungunta akawunga ate abeeri bo balina okuwewa ebijanjalo bo ne babatwalira olugali ng'amaka gonna gakolagana ne balyoka baleeta nawookeraawo bafuba okulaba nga bakikutula okutuuka n'okutuleetera siriimu okuleeta siriimu mu Uganda ne mu Africa kumenya culture kati siriimu nalyo kati ne mu byobufuzi mulimu siriimu mu NUP mulimu siriimu wa Museveni ow'ebyobufuzi Mukama bawe omukisa Mukama abawe omukisa NUP mwinayo chance emu ey'okubeera ba father of the nation ekyalema DP okukola mugenda kikola ekyalema UPC okukola mugenda kikola ekyalema Obote mugenda kikola ekyalema abalala ekyalema Ssekabaka Muteesa mugenda kikola bwe munaaba muli willing okusaddaaka okuwaayo ku bye musinga okwagala most especially ebifo byammwe tetunabasaba ssente zammwe lwaki mwenna muwulira nga Museveni aviirako mu kwesimba wookwo
lwaki tutwala nnyo obudde mu kuparticipatinga mu bifo by'ebyobufuzi okusinga okujjako Museveni? Kyogamba bw'oba teweesimbyewo tojjako Museveni. Mbuuza, bw'oba teweesimbyewo mu kifo ekyo ky'obwa MP Museveni tavaako. Lwaki amaanyi tugamalira? Lwaki Museveni avaako ng'olina ekifo kye weesimbyeko? Tasobola kuvaako nga tolina kifo kye weesimbyeko. Kati teri kitiibwa kiyinza kuweebwa muntu kati ng'omuntu aggyeeko Museveni. Lwaki ekyo sijje musinga okwettanira ennyo? Lwaki musinga kwettanira ennyo nga mwesimbyewo? Pulezidenti yagambye musituke mwenna mwabuze ababadde mu protest vote. Leero olutalo mama, leero olutalo ate olwalulangiridde mwenna ne mu lutalo ki lwe muyimba? Kati nno okumanya ndi muzibu n'ennamba z'ebimotoka zonna ne bannannyini ebimotoka bonna mu muko guli bonna mbataddemu ne mbamuwa ab'ebimotoka abalirwedde kuba ngenda n'enjogera n'ebibuwa n'ebintu mu ne mulowooza mbu nonsaaga n'ebimotoka weebiri twongerezaako abalina emmotoka munno. Museveni kulema atya okujjako? Leero olutalo maama, naye bwe babayitanga nga mwenna mubula mu byokwesimbawo mwenna mujja. Pulezidenti yagyeko akawuwo yagambye eggulo yabadde ku Twitter ku space teyayogeddeko ku protest vote, yagambye leero mwenna temulabikako. Lwaki mwettanira bino ebya politics? Lwaki temwettanira kujjako Museveni? Mweni yupi muli musirimu w'ebyobufuzi. Naye tugenda kukwata akatesita, tugenda kebera omu ku omu. Kooti tumaze ozifunira eddagala. Parliament muyina kuvaayo. Bwe mutavaayo nga tumanya mmwe muli HIV nankani. His Excellency tukwebaza, Mukama akuwa omukisa ate akutukuumire. Kyagulanyi Ssentamu Mukama akuwa omukisa. In fact gwe tetukubanja. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tetukubanja. Era ebbanja eryo ly'owulira ku mutima gwo liryo ne Katondawo. Naye ffe abamu nga nze okeze kaneeyogereko, Kyagulanyi Ssentamu sikubanja. Eryo ebbanja ly'olina ku mutima gwo liryo ne Katondawo lwe mwasisinkana eri ku Burning Bush mwe mumanyi bye mwayogera naye. Naye ffe bannayuganda abalabye gy'otujje, Mukama akuwa omukisa ate era akutukuumire. Naye mwenna abagala okujjako Museveni, leero olutalo maama, kunga kisimu owire kunga kyamanya asimwe kunga. Webale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama twagala okwetaggululako ebyo bye baatuzimbamu mu bwongo, bipolitics by'abazungu, bipolitics bya Museveni. Mukama twagala kuddayo eri ku buntu, ku mazima n'obwenkanya. Mukama twagala kudda mu butukuvu na butuukirivu. Mukama twagala kudda ku nnono. Mukama twagala kudda ku kiri kye baamenya. Kati tulina okwetaggulula ku kino mu linnya lya Yesu. Mukama sisinkana ba Pawulo bonna mu makomera gye bali tebalina musango, naye abasajja babakuba emimwa teboogera ekigambo. Naye baddemu amaanyi bagume omwoyo nga bwe kyali ku Pawulo mu linnya lya Yesu. Sisinkana abanyigirizibwa Mukama, tusaba oyongere otuwa amagezi ag'omulembe guno. Mukama tukwebaza otuwadde amagezi ag'omulembe guno. Wabula Mukama otuwadde amagezi, ekyo kyonkakasa. Tukwebaza olw'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu. Webale Mukama. Bayibuli egamba Elisha yagenda n'abaana okutema emiti okuzimba ekkanisa. Omwana embazzi neewanguka neegwa mu nnyanja, neegwa mu mugga. N'akaaba n'agamba, embazzi eno si yange ebadde neeyazika ate eguddeyo. Elisha yali akulembedde n'abuuza eguddewa? Tyawo.
Bayibuli egamba n'amenya omuti n'aguteekayo wansi n'ajjayo embazzi. Omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Mukama akuwa omukisa, kuba buli bbanga lyonna lye tubadde tutuukamu embazzi yaffe negwayo obadde ogijjayo. Embazzi ebadde egwayo mu mazzi ng'olabira ddala egudde mu mazzi egenze bwehe, naye kasita omulaga weegudde ng'embazzi agijjayo. Mukama akuwa omukisa Kyagulanyi Ssentamu era akutaase, naye nsaba Mukama akuweeyo ekintu ekirala. Mukama akwambazeeyo ekintu ekirala mu linnya lya Yesu. Mukama akutukuumire n'abantu bo n'abaana bo n'ebintu byo byonna. Mukama tusabira bakabaka baffe balina we bayita, tusabira bannayuganda bonna Mukama balina we bayita, abali mu makomera balina we bayita. Mukama waliwo abatudde ku ntebe ez'okusala omusango ez'amateeka naye ne batakola ng'amateeka bwe galagira. Nkusaba ogolola omukono gwo naawe Mukama obakuba emimwa. Pawulo yagamba musajja gwe Mukama ajja kukuba emimwa. Mukama nsaba ogolola omukono gwo ogw'amaanyi okube winyiddola emimwa. Nsaba abalamuzi b'e Masaka Mukama bakuba emimwa. Nsaba okuba abantu abatudde mu ntebe ez'okugoberera amateeka nga bakola ng'amateeka bwe gatalagira. Mukama ekitiibwa n'ettendo tujja bikudiiza. Twongere okugulumiza ensi zonna zimanye nti mu ggulu waliyo Katonda. Mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nzikiza n'omutima gwange ne njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula ennyange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eby'abooluganda bonna bireme okutubaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa. Tugenda kugira twenyigiriza wano mpolampola nga bwempita wempita musharinga evidiyo eyo. Ebintu byammwe byonna biri wali ku mmeeza wali, era nja babuulira feedback, ebirowoozo byammwe byonna n'ebirala bingi. Feedback nja gibawa. Mubeere bagumu, mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe. Saidi zonna ezirwana mulwane nga bwe mutalwanangako. Uganda weeri eri wazibu nnyo. Senga oludda olumu lulegeza tekijja kuba kirungi. Ffenna tulwanire wamu, tujja kuwangulira wamu. Pulezidenti yagamba bwe tutuula tutuule tuwangulwe ffenna wamu ng'abasiru, naye bwe tulwana tujja kuwangulira wamu ng'abagezi ab'omulembe guno. Nange kyembawadde era kyembalekedde. Mubeere bulungi, mweraba. I sign out.